Kaakati omukulu gw'olaba oyo yeeyambadde yunifoomu ya girlfriend we ne yeetuuma amannya ga girlfriend we n'agenda ku ssomero girlfriend we gy'asomera amuyambeko okumutuulirakokko ku bibuuzo girlfriend nga taliiwo. Baamusanze mu ppepa ng'omutwe gwa Musa, amannya yeeyita Viola. Kaakati wuliriza nga zinakutuusako vidiyo eno okusaba ogimpereka like etambula tuke ku buli muntu. Kaakati Ssenkagale gw'olaba oyo girlfriend we teyasobodde kujja ku ssomero okukola bibuuzo bya kamalirizo. Omuwala ndowooza yafunyemu okutaataaganyizibwamu mu ngeri omu oba endala. Kati yatuukiridde boyfriend we n'amuwuliramu n'amugamba mukwano, ekituufu kiri nti ebibuuzo by'akamalirizo bisembedde, naye simanyi ngeri butya gye ŋŋenda kukolamu bibuuzo ebyo. Omulenzi n'amugamba tuyinza kukola tutya? Ko omuwala simanyi. Kati boyfriend obwongo nga bumwesera, laavu nnyingi, ayagala okulaga omuwala nti asobola okumuyirawo omubiri mu buli kimu, ati abasajja mutumanyi. Mu kusanyusa ba girlfriend n'abakazi tukwata kisooka. Osobola n'okukola ekintu ekikuswaza ng'oyagala okusanyusa omuwala. Munnange nga boyfriend aleeta kiteeso ng'agamba girlfriend, olaba otya bwe nkuyambako ne nkutuulira ku bibuuzo ebyo? Ko omuwala, Linda, ogambye eki? Ye, nsobola okugenda ku ssomero lyammwe ne nkutuulira ebibuuzo ebyo. Omuwala n'amubuuza, oyinza kubituula otya? Era oyinza kgendayo otya otuula ebibuuzo? Oli mulenzi, ndi muwala. Oyinza kikola otya? Omulenzi n'amugamba nti kati gwe oli ffala. Nze nsobola okgendayo nga nnyambadde ng'abawala ne batategeera na kutegeera nti nze ndi mulenzi. Omwana n'amugamba kisobola okukola, nti ye kisobola okukola. Nga bateesa bulungi nnyo olunaku lw'essomero lutuuka, ebibuuzo we balina okubikola nga girlfriend akwata yunifoomu ye ng'agiwa omulenzi, ng'akwata esweta agiwa omulenzi sitookisi, kombati ey'essomero nga bw'ogimanyi, ng'omulenzi abyенaanika. Kati Ssenkagale ono ng'ayambala yunifoomu ya girlfriend we bulungi nnyo, sikaati, sweta, saati, sitookisi na ngatto. Kati omutwe, jjukira ettwe ly'omusajja teribula. Kati omuntu guno yagenze ku ssomero nga yeebikkiridde, nga yabadde yeebikkiridde akantu kalinganga kasikaavu oba akakaaya ng'akeebikkiridde, ng'atuuka bulungi nnyo ku ssomero, teyeefasa bantu ng'akaseera k'okukola ebibuuzo kakola ki? Ng'akaseera k'okukola ebibuuzo katuuka. Kati kye simanyi, kye siyinza kukulimba oba omukulu ono ebibuuzo byabadde akola yabadde abimanyi. Ekyo kyo siyinza kukulimba. Wabula yayagadde ayirewo omukazi we, girlfriend we omubiri. Wabula sisobola kukulimba oba bye yabadde akola mu bibuuzo yabadde abitegeera. Nga munnange bwe batuuza mu gye bakolera ebibuuzo, mu ruumu gye bakolera ebibuuzo, nga babawa bibuuzo nga bamutukako nga naye bamuwa bibye, nga bamuwa exams ze, ng'akola. Kati akantu kano ke yabadde yeesibye kuno ku mutwe kagenda kamuva ku yabadde ali bizi akola. Balaba omuntu akola naye tatunulatunula nnyo mu bantu. Jjukira abaana bano abayizi abakola ebibuuzo, waliwo akaseera w'otuuka nga mu butuufu bikususseeko, n'oyimusamuko ku mutwe n'oluma ku ppeeni n'obalabala ku baana n'otunuulira ku gundi ali eri n'okola biki, ne bagenda okulaba omuyaaye yeefudde siriyasi. Nga bakimanyi bulungi nnyo omuntu atudde ku eyo desiki Viola, nga bamuyita wayi Viola Viola ng'ayitaba. Kati erinnya lye teyalikutte, yakoze ebibuuzo naye ng'erinnya lye talimansitalinze erinnya lya girlfriend lyamwerabidde. Gwe Viola bayita Viola lodi tayitaba. Kati eyabadde akuuma ebibuuzo bamuyita ani? Mwerabidde abo ba supervisor bakuuma ebibuuzo. Kwe kumutuukako n'amugamba gwe okola ki? Bakuyita eri toyitaba. N'ayimusa ettwati. Bagenze okumulaba nga yasala omutwe, ettwe ly'abasajja, ne bamugamba ssebo oyambadde engoye z'abaana ab'obuwala ozze kukola bibuuzo, nga bamuyimusa baamugye mu ppepa wakati. Teyasobodde na kumalako bulungi bibuuzo bye yabadde azze okutuulira omuwala. Baabimugye mu ppepa wakati nga bamuyimusa ettwe nga bali nga bamugamba wange kino ky'okoze
watandise ddi, wakikoze otya, wakikoledde ani. Nga bamukwata bulungi nnyo, nga bamutwala mu woofiisi ya Headmaster. Nga balyoka bamuyimirizaawo nga bw'omulaba ayimiridde bwantoogo, obubiri bufa nnyingo, nga balyoka bamubuuza gwani, nga bagamba nze Musa. Kiki ekyakwambazza yunifoomu y'abawala era wabadde ozze kukola ki? Ng'asooka asirika, olwo ng'amanyirawo nti giwunye. Abaana abadde bakola ebibuuzo nabo baatidde, ne beebuuza omulenzi abadde yeeyanaanisa ebintu by'ekiwala abadde ategeeza ki? Ne buli omu nga yeebuuza ani eyakozesezza omuvubuka ono ekintu kino. Nga bamugamba nno yanguwa okwogera, bw'oba toyogedde ogenda kwambulwa, kibooko zigenda kukuyitako ku lubuto ne ku kabina ng'oli bwereere, ate ku paleedi wali mu maaso. Bamubuuza omulenzi, watandise ddi kino, wakikoze kira, wakoze kyaki? Ng'aluva ku ntono. Nina girlfriend wange bamuyita gundi nti yaŋŋambye tagenda kusobola kukola bibuuzo kubanga munnange alina ensonga ze, ayinza obba nga yabadde tabitegeera ng'abitidde. Ne mmugamba nsobola okumuyamba ne mmukolerako ku bibuuzo ebyo, era n'aŋŋamba agenda kumpa yunifoomu ye eno gye nnyambadde. Era yunifoomu ye yagimpadde ne njambala, kwe kujja mmuyambeko okubituula. Naye nga twakikkaanyizzaako naye, ne bamubuuza girlfriend wo y'ani, nti girlfriend wange ye gundi. Yabagambye girlfriend wange ye Ngabirano Praise. Nga bamugamba ali ludda wa ye, nti gy'ali namuleseeyo yeebweru, era essaawa zino nninze nzireyo muwa amawulire amalungi nti ebibuuzo mbikoze bulungi. Omusajja baamutadde mu maaso, wali eri mu maaso g'abantu, amaaso ne gamukanuka. Naye kambabuulire, abavubuka omuze gw'okuyirawo abawala omubiri gususse. Musobola okukola buli kimu olw'abawala, naye si kirungi. Nze mbabuulira mazima, si kibi kubeererawo muntu wo, naye kankubuulira abawala bano obalaba, teri muwala asobola kubeererawo muvubuka bw'atyo. Naye abavubuka baagala okkakasa, ate si bavubuka bokka, abasajja twagala okkakasa abakyala nti omukazi osobola okumubeererawo mu buli kimu, ebisoboka n'ebitasoboka osobola okubikola. Abasajja batuuka ekiseera ne baagala okwefuula ba super power. Okera otya ku makya n'okola okusalawo ogenda otuulireko ku girlfriend w'ebibuuzo, ate bwe kubanga girlfriend ekyamuletedde okukolesa omulenzi kino ekintu ng'ebibuuzo yabitidde nga tabitegeera. Omanyi bano abawala baba baddofe, kati ng'ebibuuzo yabitidde n'asalawo boyfriend agende amubeereremu. Musajja wattu baamukute yenna alinga nga basamulaayi. Omanyi bano bannayiti bedda be twalabanga mu zifirimu za Marine abambala nga obusikaati, oyinza okugamba mujju, omulenzi oyinza okugamba mujju, naye gw'olaba oyo laavu yeemukozesa ebyo. Imagine. Kale ebyabya biri ku sayidi eyo. Ye Ssekagale baamukutte era nga kaaweddemu dda. Kale si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu, mwebale okuba nti ate mu following. Mbaagala nnyo mwenna. Omukama Katonda bankumire, abankolera obulungi obutagambika, mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.